ITV. Basobole banyabo abawuliriza eddoboozi eya ITV and iRadio okusinziira ku mutaala guno ogw'erubanyi bweyikwe. Njagala okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe. Neebaze enteekateeka, neebaze management eya ITV ne iRadio, era nate okutuwa omukisa guno okwogerako eri abantu baffe abalungi aba district y'e Buyikwe, aba tawuni ya council y'e Buyikwe eno, ebitundu byonna ebiwuliriza ekawungezi k'olwaleero. Nze Isaac Sebandeke Walugembe ayogerera tiimu Diana, tiimu Mutasingwa, oyo omukyala asaba okubeera omubaka wa paalimenti asoose okubaako waaka gwakolera mu district eno abadde tannabaako waakolerwa abantu bonna bukyanga beesimbawo. Njagala okutuusa okusiima kwange ku lwa ttiimu eri ba coordinators baffe mwenna ab'ekitundu kino abatuula wano, abawulira abayitawo obuyisi, abali ku mutimbagano gwa intaneti. Basabo ne bannyabo, olina gye musinziira nti obubaka mwebale nnyo okubwongerayo. Njagala okusaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo, njagala okusanyukirako abo abafunye essanyu. Gwe nnakyakola muganda wange mwannyinaze, taata wange kojja wange, ogira ogenda mu maaso. Mbatuusako amawulire ag'essanyu nti mukadde waffe Honorable to be Honorable Diana Mutasingwa amaze okuggyayo empapula ku kitebe kya NRM ekya Ddondo. Basaba ne bannyabo, Katonda w'amaanyi okuba nti atusobozezza candidate n'avonuka obuwanvu n'obugga, bw'atyo n'agenda n'afuna empapula ezo. Mwami Tango Odoi nga ye chairperson w'akakiiko akuli ebyokulonda ekibiina kyaffe ekya NRM amuwaza okukwasa empapula. Olwo nno njagala okwongera okubazaamu amaanyi nti kati ate bulijjo tukaabira mu bikire naye ate ono atukutukidde mu ngalo. Kakati yessaawa buli abadde alina kyokola oyongeremu amaanyi, okikubiseemu emirundi 10. Oba bakwogerera oba bakola ki. Mpozi njagala kubategeeza nti ne bannaffe be tuvuganya nabo bayongedde mu jjiya mu bikolwa byabwe eby'okusiiga enziro eby'okutunafuya, naye ffe tukanye waaka, bo bakanye ebigambo. Tebajja kutujja ku mulamwa, tugenda kusigala nga tukolera abantu. Nebaza omukyala Honorable to be Diana Mutasingwa ku kyalo ky'Ekabubiro wali eri mu ggombolola y'e Najja, nga bwe muwuliddeko amawulire ago. Diana yamaze okuddaabiriza Naikonto eyo, era abatuuze baasuze babinuka, baasuze bacacyanca olw'okuba nti ebbula ly'amazzi lyali lifuuse awo ery'amaanyi. Naye oluvannyuma lw'ekisa kya mukyala Diana n'omutima gwe omudduukirize era omugabi, abantu b'e Kabubiro bafunye amazzi amayonjo. Basebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti eggombolola y'e Najja yonna, ettawuni kanso y'Ekiyindi yonna mativu, nsanyufu nnyo eri Honorable to be Diana Mutasingwa. Njagala okwebaza era Honorable Diana olw'okuba nti wiiki eno eweddeko naddala kuva ku Lwokutaano paka ku Sande, basebo ne bannyabo okutalaga kwabaddewo okw'amaanyi mu ggombolola y'Essi. Waliwo omuluka gw'Emuvo, omuluka gw'e Lugoba, nze kennyini nabadde ne ttiimu eyo ku mwalo gw'Ekigugo. Naye abantu bali bannaye balaze okusiima n'okusanyuka eri, era ne bagamba waliwo abantu abasiiga enziro nti no Diana simanyi mwana waani, simanyi mwana waani, naye bagambye ab'Ekigugo eri Essi Bukunja nti bo tebalonda bazadde b'abaana, balonda muntu ayina byakoze. Kati nno mu ngeri eyo njagala okwongera okukakasa bannabuyikwe abaawano be musobola okutegeeza abo bonna abawulira kati abalina abooluganda abakona b'emikwano. Basebo ne bannyabo bakadde baffe mubategeeze nti kaakati teri kuzikiza, essigiriza kwaka. Kaakati bukyanga tutandika kunoonya kalulu, kaakati tugenda kusingawo. Njagala buli omu ategeeze ku munne amuolegana ag'essanyu amalungi. Naikonto ziddaabiriza ng'ayita mu kibiina kye ekya Diana Foundation, naye ate tunatumutadde mu paalimenti mulowooza by'anaakola tebiikirewo. Njagala okubeegayirira mbasabe nga nvunnamye mu studio za ITV iRadio wano eno, mwabawulira kati be banategeezaako obutegeeza n'abo abali ku mutimbagano ogwa radio yaffe ne TV eŋŋanzi. Basebo ne bannyabo mbeegayiridde kubanga bagamba kutemyako olinda wambazzi. Njagala okubategeeza
nti ku Honorable Diana byatandise okukola district yonna wakiri buli kyalo kuliko omukululo gwa Honorable Diana Mutasingwa. Njagala okumaliriza nga ngamba ntino olwaleero mbadde ntambula ya district eno nga mugimanyi waliwo bannange bensinkanye nga bo batandise okuvuma n'okusiiga enziro ekyomukisa omulungi naye babaddeyo emizindaalo bwegiti ne radio ng'eno tusobodde okugasimbagana awo ku kyalo ky'ekitokolo nga bannaffe abamu bavuma basiga enziro naye Katonda ono yatuwa amagezi n'emitwe egy'enjawulo abantu abo nze njogedde Diana byakola era ndesse ekitokolo ng'amazina bazina bawaana bigambo bya Diana bawaana nkambi ya Diana na butya bwasobodde okukola naye bali abadde bavuma munnaye ensonyi zibakutte ne bavuga emmotoka ne badduka nga balinga bebagoba kati nno obwanga oyina ebikolwa ebirungi byokola toyombanga na muntu leka ebikolwa byogere okusinga ebigambo baana balenzi bali babasuubiza bagulira esaati n'empale empya babasuubiza bawa emmotoka babasuubiza bawa amayumba naye wenjogedde Honorable Diana byakoze sofa byasuubira okukola nga amazzi amalungi ebitanda mu malwaliro nga ery'Esserese Center 3 ery'Emakongerese Center 3 ery'Ebusaabaga eri mu Kawolo Division ery'Erugazerese Center 3 eri mu Wakisi basebo ne bannyabo amazzi amalungi okuyamba ku baana b'amasomero okuyamba ku bavubuka nga nze n'ababodaboda ez'ekibanja mpola n'ezo ez'okuteza mu kutali magoba basebo ne bannyabo abantu baffe bali bagenza okulaba nga tebakyalina we bayita ne bagamba banaye tudduke waneeno abatuuze bennyini nga batandise okwerabirawo enjawulo. Njagala okwegayirira abantu ba wano abawuliriza akawungezi k'olwaleero nti bassebo ne bannyabo bamama bange bataata bange basenga baffe bakojja baffe abooluganda abakoona b'emikwano Mukyala Mutasingwa tatudde teyeebase tajja kweganya nti nkooye akyali muvubuka mbakakasa Katonda yatuyambye n'atuddiramu Diana yazze kutunaazaako nnaku yazze kutujja mu nvuba abaasookawo gye baali batuteekamu. Njagala okusimanya enteekateeka ya TV ne radio nate okutwongera omukisa okulambula ebyo tugenda mu maaso n'okukola n'okutegeeza mpozi era mbaletera n'amawulire amalungi agabalamusaako agava ewa taata Mwami Mutasingwa Charles wamu ne maama wa Diana Mukyala Mutasingwa nti babatumidde nnyo babaagala nnyo nabo banoonya akalulu mu ngeri eyo kakati ababasiiga enziro bo tubaleke naye tubagobe Sseruga ffe tugende mu maaso nakwetegereza Diana byakola naye bye tumusuubiramu okukola naye buli omu waali yenna wano ebuyikwe n'ebitundu byonna ebiwuliriza basebe ne bannyabo mugende mu maaso n'okukola mugende mu maaso n'obuwagizi Katonda nga ye mubeezi Diana Mutasingwa ajja kutuuka mu paalimenti ey'eggwanga 2026 akamyufu banaye kasembedde akamyufu kagguse n'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo mbakubiriza okwagala ennyo Mukyala Diana nga mbasaabusabi nga sibakaka abatusiiga enziro bo bagende mu maaso ate teri muti guliko bibala gutakuba birimba. Njagala okusiima ne sekusiima abacoordinator abali wano nze gatta ttafaali ku mulimu gwammwe gwe mukola eri abajja okwagala okunafuya be mukola babagambe bino nabiri naye tukolera wamu nga ttiimu twagala okwebaza Katonda olwa buli omu kyagaseeko. Mbasaba twongere okwaniriza abatwegaseeko kubanga ekituufu waliwo mikwano gyaffe egyabulidde enkambi ziri endala zonna nga zimaze okulaba omusana era zo zirina eŋŋombe egamba nti bavudde ebuloba bazze ebuziga ewa Diana Mutasingwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba oyo Katonda omulungi abankomere. Mukama Katonda abeere nammwe. Nsigadde nze Isaac Sebandeke Walugembe ku lwa Team Diana Mutasingwa. This is ITV Uganda.